Omubiri gwa Professor George Wilson Kanyeihamba gujiddwa ku plus kuza musanvu ezemisana okutwala ku kkooti ensukulumo awateekeddwa emikolo egy'okumusiima. Gutuusiddwewo kati munyiriza abasirikale ne gutwalibwa muwema abakungu bagundiridde. Olutuula lwa kkooti olw'enjawulo okumusiima Kanyeihamba lukulebeddwamu abalamuzi 7 bakuliddwamu Ssaabalamuzi ow'Enyiddolo Lilian Tibatemwa, Pastor Naitu Hayise, Mike Kibita, Stephen Musota, Catherine Bamugemeire n'omulamuzi Musamiro Kibedi. Omuwandiisi wa kkooti ensukulumu ayibali tumwebaze ayise fayiro y'omugezi Kanyeihamba era Ssaabawolereza Gavumenti Kirwa Kiwanuka n'asaayo okusaba mu maaso g'abalamuzi bano ng'ayagala kkooti ekkiriza okukungubagira Kanyeihamba n'okusima emirimu gy'akoledde eggwanga. Olw'oludda olwawabira lukolebeddwa mu Pulezidenti w'ekibiina ekiketta bannamateeka kya Uganda Law Society Asiimwe Anthony, eyali Ssaabaminisita Mama Mbabazi, Edison Kalwanga ne Isiko Arthur. Asiimwe akizigenze ne Ssaabawolereza wa Gavumenti Kirwa Kiwanuka era oluvannyuma Ssaabalamuzi awadde ensala y'olukungubaga ne kutandika. Leave is granted for judicial officers, members of the legal profession, judiciary staff, family and friends to commemorate the life and contributions of Honorable Justice Professor George Wilson Kanyeihamba. Familia ya Kanyeihamba ngekulimuddwa mukyala we Susan Kanyeihamba abaana n'abazzukulu basiima Essiga eddamuzi ku lw'omugenzi. Through you, Honorable Chief Justice, we express our profound appreciation for this honour. We express our gratitude for the support you have rendered to the family before and after his passing. Abogezi kubadde ku mulamuzi Eguna Ntende, Ssaabawolereza Kirwa Kiwanuka, amyuka Ssaabalamuzi Flavian Nzeyija nga bonna basiimye Kanyeihamba olw'ebirungi byakoledde ekitongole ekiramuzi era abadde teyerya ntama. He was one of the eminent Bachiga of course, who inspired us to do law. Of course, we have many of them here. Honorable Ruhakana Rugunda Ndugu, Honorable Mama Mbabazi, Professor Suruma. We have quite many here. But Kanyeihamba, in the area of law, was of course an icon. So he's the one who inspired us. And we are very privileged that he shared his story in writing and will therefore continue to inspire and encourage us for generations to come. Not many of us had the opportunity to interact closely with him. As we pay homage to this sage, let us return to the normal practice in partial honor to him. Ssaabalamuzi atendezza Kanyeihamba olw'okukyusa Essiga eddamuzi era olw'enkola ye ajja kujjukirwanga. Justice Kanyehamba's illustrious career as a teacher, politician and judge, as well as his astounding academic contributions, have significantly shaped the nation's legal landscape and jurisprudence. The judiciary is proud of him and will forever remember him. Omugezi wakuzikibwa ku lukulu lwa wiiki ejja maka ge Buziga. Julius Kafuluma ne Judith Nalwe bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.